twebaza Allah ntukyali balamu mwabampuliriza buli lwozukanga ku makya mutendereze Katonda mutendereze Allah waliwo abatazuukuse leero waliwo nga bukeeredde ali mu mokyale waliwo omuntu nga bukedde ali mu ICU ne kasitookera ng'oli mulamu ebisigadde biri by the way kasitookera ng'oli mulamu kyekisinga obukulu essaawa zino bw'oba okyassa yisa akatambala mu maaso essaawa zino waliwo omuntu gwe bayingiza theatre omulongoosa essaawa zino waliwo omuntu ali mu ICU ng'ali ku byuma bye bimusupporting okubeerawo essaawa zino waliwo omuntu gwe bajje ku byuma nga awedde so tuyiga okutendereza Katonda ate buli lw'ogulumiza Katonda olw'obulamu bwakuwadde n'ebirajja bikuwa omulamu yafuna kino nkibagamba teri mufu afuna teri mufu afuna omulamu yafuna yes challenges tuina nyingi tewali muntu atalina challenges n'omuntu gwegomba n'otiisa amaaso oluusi ye yeegomba na bulamu bw'olimu naye ekisinga obukulu oli mulamu toyina siriimu toyina kansa toli mulwadde wa mutima toyina kalwadde konna ku nsi ekyo kyekisinga obukulu bannaffe bangi batugendako mu covid bannaffe bangi batuvuddeko kati ze kambawe mikwano gyange abangendako mukwano gwange Sheikh Nuhu Muzata Archbishop Kizito Lwanga mukwano gwange Tamale Mirundi Lokech former IGP Major General Lokech yagenda tata wange yagenda 2019 ni omulala mukwano gwange Bishop Kagwe Masaka yagenda nefe tukyaliwo tuyina omugulumiza every day Olanya kanchiba Jacob Olanya former Speaker of Parliament Jacob Olanya buli lwenfuna challenges n'abanene mu government zino ngamba singa Jacob abaddewo omanyi oyina wootuukanga waliwo simu oyina okuvuga waliwo simu oyina okukubwa ebintu biterere Jacob was a true friend Jacob yali mukwano gwange nnyo to the extent nga mpita ewuwe ne tunyumya olumu namugamba nti sebo ofuuse speaker ne mbadde nkusaba tutambuleko mu Kampala olaba abantu obulamu bwe balimu kubanga Olanya yabeeranga muyenga ng'oluve muyenga ajja ku parliament ne tuvuganisa ni patrol ekiro mu Kampala muno for over 3 hours nga tulimu abantu babiri yagenda so bw'oba okyali mulamu ng'okedde ng'oli mulamu weebaze Katonda mugulumize ate muyige na kino ekintu bwe muba n'ebizibu mulaajanira Katonda ne musaba dduwa abasamize ne musamira abasaba Yesu ne mumusaba lwaki Katonda bwakuwa ekirungi toddayo n'omugulumiza kino nkiddamu bwe mubeera ne challenges subabuno challenges muzuuka ne ku mwenda ne musaba dduwa ne musaba essaala abasamize ensaasi ne zivuga lwaki Katonda bw'abawa ebirungi temuddayo ne mumwebaza basaba mwenna abandaba mu sharing live yange eno show me some love by sharing this video or this live and type where you are oboli Germany oboli US oboli Switzerland oboli London oboli Villa Maria civilization yatandikira ekyo kikulu nyabe Villa Maria civilization yatandikira waffe abeyiganga abebusia mwebale nnyo okwagala kwe mwandaze nga ndi busia it's unbelievable never underestimate the power of the social media ngenda mu bitundu neewuunya abantu abalaba sheno entugga sikitegeera najjo otasuubira nti abantu bagiraba nabadde busia Palisa Mbale Soroti Mayuge nenga neewuunya abantu abamanyi ng'ate abasinga baneebaza weebale yes programu ya feno wali mukwano gwange ali Kamwenge bamuyita Money Maker ali Kamwenge programu ya feno entugga ekyagitandisa teri political twagitandika ngeri purely ground framework wayo it's about mindset change okwekkiririzaamu okumanya government byeyina okukolera nayo byeyina okukolera unfortunately bantu bangi kati mu delegates obuvunaanyizibwa bwabwe ne buteeka mu government no government eyina byeyina okukolera gain gyeyina soko gye tulina okuprotectinga mu government eno gye mirembe
nze abagamba ntambula Uganda okuva Kisoro paka Kweni, okuva Gatuna paka Marababusi ya Tololo, owulira, okuva Kisoro paka Arua. Uganda yensi yokka mu Africa kino nkibagamba gyotambula boda ku boda nga tewali road block y'abasirikale egenda kunyaga. Eyo gain esooka. Ate mwe abenaalemu temumanyi kwogera gains za government yammwe. It beats my understanding ne kulaleze tugendako siwulira gains bwe muzoogerako. Gain esooka gy'emirembe. Gino emirembe egiri mu ggwanga waliwo abasirikale, abamagye, SFC, aba police, aba counter terrorism, abakola 24 hours okulaba nti eggwanga liri stable under the leadership of General Yoweri Museveni, kubanga he's the commander in chief. Commander in chief, ebitongole byonna ebyokwerinda bibeera under him. Eyo gain esooka. Mwabaina amaduuka ku Kikuubo, abagaine Iganga, abagaine Masaka, abagaine Mbalala, abagaine Busia, aga amaduuka mugaggulawo every day kubanga mu ggwanga mulimu emirembe. Somalia bagaggulawo, kati bagaggulawo olw'okuba UPDF gyeri. North Sudan bagaggulawo nno, Libya bagaggulawo nno, Syria bagaggulawo nno. Mu abaana abasula baba ababuukanga ennyana mu zimezo ne mubuuka ne mukyakala ebbaala zonna ne zijjuza. Musula mabaala lwakuba mu ggwanga muno mulimu emirembe. Mwabasula makanisa ne mutendereza Yesu. Mugenda makanisa ago kubanga ekiro waliyo UPDF, waliwo SFC, waliwo counter terrorism, waliwo ebitongole by'amagye byonna bye mutamanyi ebimakinga sure nti Uganda eri peaceful. Mwabasula mayembe ng'ensaasi zivuga. Tewali nsaasi eyinza kuvuga nga RPG ebaluka oba pike machine gun tebakulimba. Teriyo nsaasi eyinza vuga. So ezo ensaasi ze musula mukuba muzikuba kubanga this country called Uganda for the last 40 years eina able leadership ya General Yoweri Museveni. Eyo ye gain esooka. Mweramu abeenaalemu abatambuleyo kulale kubanga president ebusoga yamalirizayo leero atandika Kisoro. Ye gain esooka. Amasomero gano gonna ge mulaba agazimbiddwa ku mulembe no gazimbiddwa kubanga mu Uganda mulimu emirembe. Government eno we yajira mu buyinza ndoza nga mu Uganda mulimu university mu Makerere. Kati there are over 60 universities in Uganda. Kubanga mu Uganda mulimu emiki emirembe. So nga 15 January nga tonnaba kutiikinga kintu kyonna sooka otiikinga emirembe. Yes, challenges weziri. Ate tibabalimba. Tewali nseta ina challenges. Fe twakulanga tuli bato nga tulaba firimu z'abalembo baswaziniga nga tumanyi nti America, my God, yensi mwogenda ne weeyagala n'obukanga ennyana. Emirundi gye nabeera mu America, I was shocked. Mu America wali abantu abasula ku streets. Mu America as we speak waliwo miliyoni nnya abantu abali homeless abasula ku nguudo. So neze ensize mulaba America, simanya Europe, simanya Canada, mwe muzeegomba temuliyo. Nefa bali bagenzeeyo tewali nsesinga Uganda. Kino nkibagamba. We have the best weather in Africa. Tewali nsi eina weather nungi nga Uganda. Lwakuba nti successfully tutemye ebibira. I don't know. Tekibangawo mu history ya Masaka ewaffe Villa Maria gyensibuka okuba nti mu November situlaba ku nkuba. November used to be gwabairanga mwezi gwa nkuba, November and December. Nekati for the last 2 weeks Villa Maria situlaba ku nkuba. Lwaki? Ebibira mu bitemye ne mu bimalawo. Era General MK mukama wange amaanyi gotadde mu UPDF okugitereza. Mbadde nsaba amaanyi ago gateekeko ne mu bibira abonna obutonde bw'ensi. Nzijjukira 1988 twagenda okulamaga okulambula ejjinja. 1998 no 1988 sorry 1988 yes. Mabira forest eyo ndayira nga ntya Katonda nga tewali molokeetamu misana nga titaddeko ttaala nga yabanga nzikiza.
olwokuba it was a thick forest. Ne kati Mabira oyinza okugamba nti oli bweru, oyinza okugamba nti oli kulani we ya Heathrow. Emiti gyonna gyatema. Batema gyonna bagitema. Mpulira ne Madongo. Budongo forest nayo kyekikola kyekimu. Ate Budongo mpulira mbu kyekibira ekisinga ebinyonyi. So General MK oyagala amaanyi gatadde mu magye agateekere ku bibira. Enkuba mumaze ebbanga temukyagiraba. 2 weeks evira Maria sulaba ku nkuba. 2 weeks mu November. Era twazzemu fu okufukirira. Era nabadde nyomba n'abantu bange bali ku farm. Nembabuuza enkuba yakoma ddi okutonya nti wiki nga 2. Mwakoma ddi okufukirira nti tubadde tukyalina nkuba. Can imagine. You get it? Kiswaza November, nzijukira November gwabanga mwezi gwa nkuba. Emiti gino bagitemba batya Manda. At the watch of government, because we have government, we have all these officials above National Forest Authority, NEMA, nebirala. Where are they? National Forestry Authority, what are for the National Deforestry Authority? Let me tell you, bintu bingi byotunia n'ogamba ani ali in charge of this institution? Ani ali in charge of this country? Yes. Kungu line gwanga lyafugwako ba Amini n'Obote. Singa ba Amini n'Obote tebali bakambwe ku bintu ebimu, sitwali lisanzeewo. We have an obligation and a duty to leave a better Uganda for our children and grandchildren. Kitukakatako kyetuva tuweerera abaana okuva mu nursery paka university. Otherwise twali baweeredde. Uganda kyeno. Kanku example. Police headquarters ogiraba. Enaguru. Main entrance yayo kakati. Opposite nayo bazimbye petrol station. Come again? Naguru police headquarters. Main entrance ya police headquarters. Bazimbye petrol station. Opposite nayo. Bazimbye petrol in station. A residential area. Ekitebe kya police mu Uganda. Purported investor. Ataddewo police. Petrol station. Ku mulyango gwa police ya Uganda. Bazimbye petrol station. Essundo lya mafuta. Main entry. At in a residential area. And nobody's concerned. Bifuse nomo. Bitandika mpola. Ne babinomalaizinga mbirabe waffe Lukulikonge. Petrol station eziri okuva Makindye ku police. Paka Munyonyo ziwere 15 mu residential areas. Area fayo. Lwaki tukiriza residential areas okuzimbwamu ki? Petrol stations. Amasundiro ga mafuta. Kanku example. Nza mafuta nganywa ku Starbucks ebiseera bisinga. Ne Texo. Nebwe mba ngende Busia. Manya nja kwetaaga mafuta full tank and a half. Nenganywa huku. Esoya kusoya kukubo. Bwe ntuuka ku lugendo driver nangamba nti amafuta tigatuzaye Kampala. Ngera ku highway nonya petrol station kwenye amaji. Amafuta. Olira. Ekitebe kya police. Enaguru. Main entrance yacho. Just a few inches from the main entrance. Opposite. Bazimbye petrol station. Investor taddewo. Fetunula butunuzi. Police etunula. IGP ayitawa tunula. Bonna. Era kati yakizimbyewo aina license. Yaweebwa license. Ani agishuringa KCCA. Akaseera kajja kutuuka bino ebintu bumenyebwa. Why have we allowed this disorganization to happen? Emirembe mingi. President Museveni ajja kujjukirwako ngeyawa abantu emirembe ne gifuuka emirerembe. Kubanga ozokyogera kino mwami Kashumba ebbanga lyonna. Fuel stations that fukira fuel station. A few meters fuel station. Before mubeera abantu residential places. And it's not an issue kulembeze yenna. Nobody's talking about it apart from Mr. Kashumba and a few others. Nkubulidde Lukulikonge. Petrol stations ziwerawo 15. Neno petrol station gano makaga muntu. Gano makaga eno kindergarten, eno ddwaliro, eno lodge. Kungu wembanja ala stationary, I know where to go. Ngenda ku Nasa oba ku Nkuruma.
bwe mba njagala used spare parts z'emmotoka ngenda mu Ndeeba na Lukolongo obe wa Kiseka bukira okuba eggwanga bwe ndiraba kaakati abo nodira ekiyungu wanoteekawo akadomola ka petroli wano ka parafini wali ka amata okituusa yeggwanga mutuli lino eggwanga lyetaaga omukono gw'ekyuma to fix it. Okay, ebizibu binamala kubeerawo abakulembeze baleka bazuuka. For example, singa amafuta gakutte kwemu kwezo, what happens ku residential place, rather residents z'abantu? What happens ku masomero agali mu bitundu, ku malwaliro? Nga enjego emala kuvaawo President Museveni ng'avaawo ng'afuumuula abantu abamu ng'abavunaana criminal negligence nga gyavunaana Kisaka. Kakati IGP Abasi byakagaba wayita buli lunaku. Abasi yaraisinze ensonga eno ku authorities. Petrol station just a few inches opposite each other. Mwaba abavuganga muyite naggulu mukitunulire leero ekitebe kya police main entrance yakyo owulira bazimbyewo essundiro ly'amafuta in a residential area. Very sad. Ampuliriza katono nnyo katujo mwabaddeko etteso Mwami Gashumba. Simanyi badde obunyisa njiri ya mwabavandimwe mugenda kuwagira Mwami Museveni oba kyabadde kirala. Kakati ennyanja zonna ze mulaba ennyanja nga Lake Victoria ebeera n'emigga egisoba mu 1000 egiyiwako. Tewali nnyanja esobola kusurvivinga nga terina swamps. Ekyo obadde okimanyi? Amazzi gava mu swamps. Yes. Kakati nakugamba nti nze obukyayi bwe nalina ku President Museveni bwali bwa ekisooka eky'abantu baffe abali bamibwa national IDs ne passports. Ekyo yakisolovinga. Tewaliwo muntu agenda n'ebisaanyizo bye yateekawo ne bamuma national ID ne passport. Ebisaanyizo biri very simple. Genda mu kitundu gy'ozaalibwa si gy'okolera. Gy'ozaalibwa bakakase nti Adamu Kungu mutabani w'omwami gundi ne gundi. Twali baluwa ekwero C3 Giso n'RDC kasaba confirminga bakwa national ID ne passport. Okuva President Museveni bwe yajjayo enjala mu June. Tewali muntu waffe gwe bamye national ID o passport. Ekyokubiri sinaba kulyayo kesi n'emu nti bawambye omuntu national ID y'omuntu ku board Katuna. President Museveni tumwebaze tutya kumuwagira. Lwaki kugambye emigga emingi? NRM as a party eyina clusters nyingi. Kati yaffe council for abavandimwe twasalawo era I remember I think it was August ne tukola press conference ku Serena ne tulangirira nti Yoweri Museveni is our official candidate. Ku Saturday nabadde Teso region nga ngenze kusinkana ba leaders ba council for abavandimwe okubabuulira decisions ezakolebwa e Kampala and why we must support him. Kungu mu Uganda there is only one ethnic group. It is scattered across the country. That's us. Era waliwo kanchireke mujja kiraba bulabi ekijja. Kiringa Oluganda. Oluganda lwe lulimi lwokka mu Uganda lwoyogerya mu kitundu kyonna n'ofuna obuyambi. Oba Kalamojja, oba Kisolo, oba Arua, oba Kweni. N'ofuna obuyambi. Tewali kitundu mu Uganda mwoyogerya Luganda n'otafuna buyambi. Era kyekimu. Tewali kitundu mu Uganda mutali bavandimwe. Tekiriyo. Kyovola abavandimwe b'ettolo boogera Lutoolo. N'ettolo wali abavandimwe. Katonda wange. Gw'oli ku Toolo genda Arua. Genda Kalamojja. Mu meeting twabaddemu Eteso. Twabaddemu ne ba leaders baffe mukaaga bavudde Kalamojja. Bo basanga Toolo boogera Lutoolo. Bo basanga Mwankole boogera Lunyankole. Bo basanga Eteso boogera Luteso. Owulira? N'Eteso gy'obadde wabalabye. Ngenda bakuzanyira muna owawulire. Bojja mu Buganda be bagashumba. Aboogera Oluganda bajime Jimex. Boogera Oluganda n'ogamba weewuunya. You get it? Boogera Oluganda n'okusinga Abaganda. Boogenda e Kabale gye bali. Ne Busoga nalabayo omusajja bamitaani. Bahati, yes. Genda mu Busoga boogera Busoga ne weewuunya. So we are everywhere.
nekisinga obukulu situli banjawulo ffenna tukalinga passport eriko the Republic of Uganda. You get it? Ekyo kyekisinga obuki. So nabaddeyo over the weekend ku Saturday ne interfacing nabo ne mbabuulira why we must support him. Nkusesaaki omanyi Teso region nene kyera bona ogamba nti Buganda region mulimu districts ezenjawulo bantu bavudde all over era omukolo gwadde mulungi nnyo era eggulo twabadde n'abaana ba university ne tutongoza officially slogan yaffe tuzamutoora Yoheri nga bawulya NRM bweyina nti protecting the gains eyaffe tugiyita tuzamutoora Yoheri so boogera Luteeso bewadde nabo Jesus boogera Luteeso kamba kutereko wano oyo muwulire ojja kwewuunya naye nga muvandimwe awedde emirimu 10 ku 10 era nabo bagamba tuzamutoora Yoheri. Yes boogera mu Luteeso ekigambo ky'omwezi tujja kulonda mu 7 mu Luteeso ate bakyogera mu luki mu Luvandimwe. So lwaki ntambula eggwanga lyonna successful abantu baffe baali babatiisa era ne mukalwa akasinga akawedde tebalonda nga batya ne katulina okuvaayo tubazeemu amaanyi olunaku bwe lukya genda olonde olumala okulonda dda awaka kawungeezi ddayo olabe bwetukoze eki buperformance okitegeera ndowooza I think they are very happy now. Yes. Very, very happy now. Lindako mukutereko wano nga alwogero ojja kutya kaakati very interesting bwe ndaba bana bagamba nti Abanyarwanda muti you're joking oba babalemu okuzzaayo nga bakyali ku boode egatuna muna abajja Soroti mubajje Ttolo mubajje Kabale mubajje Arua mubajje Karamojja. It beats my understanding. Tewali kitundu we tutayina bantu boogera lumirwalwo. Waliwo omusajja atugambye yazaalibwa Serere 1956. Serere 1956 Serere tayina kintu kyakka kyamanyi akujjako ekyo kati omuzeewa tuli bannayuganda ng'omuntu omulala yenna. So ekitutwala mu bantu bano okubabuulira nti ekisooka ensonga ebadde esinga obbatawaanya ya national ID ne passport yaggwa mwepakasize. Ekyanneewunyisiza ekirala tewali yanziziza bbali tezandeese nazifunye neziddayo sizikola kizirina ffe twagala kujjawo kino ekintu ky'abaana abakulembeze tuyina okuwa abantu transport abaleeta n'abakola ki beekolerera buli mulimo gwonna bagukola okitegeera ndowooza kati kyekyo kigenda maaso. So ntambula Friday nali nakasongola tutambula kyesimanyi nakumanya abantu basaze mutya message mu preaching abantu mugisaza are they appreciating it yekisinga obukulu yeri yenso obadde otuuse wane mirembe nakyogeddeko kamoli achogedde wende eyo ye gain esooka the ability nti tuli ku radio wane tuwoge ntudda waka nosula mu nsaasi zo nga bukya nodda waka nosula wewa pastor bujingo nga musaba kungu nze ntambula Uganda naye tewali ggwanga liri stable nga Uganda. Yiganga eyo giraba mpozi nga sena kwa abakulembeze b'eyiganga mbasaba bw'oba ova Yiganga ng'ojja Kampala oba ng'oyingira Yiganga waliwo kitano ekyo bane mukisiigeko kalangi tano moloka zonna mwe ziyita mukiteekeko zi reflectors bw'oba moloka yo teyaka bulungi taala kiro oyinza okitomera ab'eyiganga bakimanyi bw'oba ova Kampala ng'oyingira Kampala bw'oba ova Yiganga ng'ofuluma Yiganga ojja Jinja kitano kiri so that you can't even see bakisiige kiberenga ki okay nalima yuge D I think on Tuesday same thing so nze cluster ziri biri eyange ya PLU ne yabavandi yes ze nkugambe giri emigga waliyo omugga gwa bayita PLU guyiwa ku Yoweri Museveni waliyo omugga gwa bayita abavandimwe guyiwa ku Yoweri Museveni okitegedde kati waliwo cluster eziweranga 5 zonna nga ziyiwa ku Yoweri Museveni zonna ziyiwa kuli bwezi yes nze siri mu cluster ye NRM kubanga sina portfolio ina mu NRM ndi mu cluster ya PLU n'abavandimu era bonsanga ku event ya PLU mbeera nyambadde PLU bonsanga ku event ya abavandimu mbeera nyambadde abavandimu
zozo clusters aina nyingi nnyo waliwo ez'abasuubuzi waliwo basingle mothers waliwo abakola mu factories mpitirivu okitegeera ndowooza nga bw'olaba omubiri gwe tuyina guno guyina emisuwa mingi naye nga gyonna gitaapinga ku mutima you get it bwekyo bwe kiri naye nga yakalwa nakawangula gwe mutembeeta yakamaze edda nsuspecting Museveni agenda kuwangula nga mu 68%. 68? Yes, suspecting. Tasobola kuwangulira mu 9 ekye Tanzania. Tekiriyo. Echa Samia Suluhu Hassan. Ate lwakuba musobola kubyogera kuno ne tulina meeting ne mukama waffe ncha. Nja bimugamba ebyetaaga okukola mangu. Sola byogera ku mpewo kuno manyo ina level gyotuukako nga buli kimu tokikola kimu. Buli kimu ky'omanyi tokyogera. Yes, nja kimugamba enki ebyetaagisa okukola ku speed. Nenga kalumwa Museveni yakamaze. Ate olwo bana abalala omusanvu bali mu Lwokaano. Anti ku mbaga kubeerako omugole maid ne best man n'abawerekera. Omugole maid best man n'abawerekera. Kati omugole ye Mwami Museveni abasigadde bawerekera bwerekezi. Negwe nimbye bawerekera bwerekezi. Ne Mwami Kyagulanyi. Sure, Mwami Gashumba. Checheka. Munyanda checheka kitegeza sirika. Don't spoil my show. Kungu wetubanga tuogera ku presidency. We are discussing serious matters. Situli mu spa titukubalwali. Dino gwanga ono musajja yaguddewo factory Torole. President Jabade ne Ruto. Yagambye botapinga kubongo bwa Museveni alinga nga ina 30 years. Kungu some of us abayina omukisa nga sigu musebiri sesa tusenanga wali obaddeko ne President Museveni. Kungu kino nkikugamba tewali muntu mu Uganda muno ne aina 30% ku ntegera Yoweri oyo. Tewali mu Uganda muno. Yes. Muntu yenna aweze bitundu 3 ku buli 10 ovanga ku muntu ali all around 30%. Nobody reaches even 30%. I've interfaced with them. Waliwo minister gobeera naye n'ogamba ono yafuuka atya minister. No sikana MP. Okimanyi nti 80% kuba MP tebasaana kubeera personal assistants bange. Nga tisobola kubeera muyambi wange. 80% ku babaka abo. Bwe mba noonya PA wange 80% tebaqualifyinga. I'm telling you this kubanga mbeera nabo. Of the 529 MPs, 80% don't even qualify to be your personal assistant. Yes. Babaka bameka bali ku level yani Mwanda. Semuju. Otuka ku mukolo mubaka naganze mubaka w'ekitundu. No gamba is he a community kindergarten cleaner? Nenga mubaka. Gambaka wa parliament. Ogude n'okugwe. Singa tubadde ku TV ne bakulaba. Kubanga Gashumba gwoleta wano you are having a talk show with a global citizen. Yes, 80%. I cannot hire them as my PAs. I can't. Of these MPs. Sisobola. Banda zo mubaka w'ekimanya. Honorable Abedi Bwanika. No, ayagala okujjayo Abedi Bwanika Katanfe. Ayagala okujjayo Abedi Bwanika Katanfe. Kye yakoze kyabadde ki? Byayogera. Nga n'omwana wange avuga tukutuku ku faamu amusinga okutegeera. Kungusaba kibunga tonna bakufa ofunemu essaawa emu ne Museveni. Tewali kintu kyoleeta. Ono omusajja omuyindi ekyogedde. Kankano yeno kanoonya. Nti Museveni alinga nga ali 30 years obwongo. Kungu teweewuunye omuntu eyafuna idea kyasobola okuggyako Amini ne bakuba emmundu ne boyito gyo era tambitansa okuvaayo ne babajereegerera n'abeera minister wa regional corporation n'abeera minister wa defense n'abeera vice chairperson wa military commission akaluko ka DP ne bakabbayo n'alumba ensiko n'obeera mu nsiko emyaka 5 n'abasajja abefujjo nga batumukunde batinye enfuza botafiire okitegeera abasajja abalwanyi nga balwejema basale for 5 years no wamba obuyinza no kwata obuyinza for 40 years. You think it's easy? No.
omuntu yenna underestimating President Museveni either ali naive ali stupid oba tamanyi kyayogerako okitegeera abatakimanyi nze akugamba sigumusa 2 zero nasooka omusinkana yampa essaawa 4 n'ekitundu ng'oyogera netwogera netunyumya biseera ebyo nabenda yali akafa nebanda abantu nga bagaa nti Gashumba kuba nali ngambyeko few friends nti President Museveni akoze eki ampise titonywa kyayiwe mbajja kutta twanywa coffee kwolo mild coffee atumya bwentumya yongera natuuka wakutula saawa emu navaayo 4 n'ekitundu ate nze bulamu bwange sinaba kulaba muntu alina sense of humility nga ye Museveni kyova olaba kinuma nnyo okuba nti bano ba PPS be bonna ba Meria Kyambadde kati alina Gloria alina n'abalala baali tuwandiikidde who is Museveni bwazuuka kikyayagala kiki ekimunyiiza okitegeera Museveni ye muntu aba omunyiivu ennyo n'akusekera awiininza atya abalabe be bonna obbazza abantu ba Moses Ali bali wano family ya Moses Ali Moses Ali yali muyekera family yoyito Joko family yoboti yali wano buli muntu yenna ne Monday yakomyewo era weekend babadde tinyefuza yakoma mwena timanyi batinyefuza bere yapanga akikola atyo okuba nti buli muntu yenna amukola aki Kyagulanyi n'empuga tebana kubena myaka ena kabwana angu they don't see eye to eye era Kyagulanyi nasindika a special envoy Nambozi okuvoola mpuga ne na bedi bwanike Masaka special envoy special stupid envoy Mami Gashumba obadde ino muyindi gwe badde yogerako yayogedde ku Mwami Museveni olunaku olwajjo etororo abamu underestimating I need to play this for katuulizo katono His Excellency the President Museveni, his knowledge is much younger than any 30 years old boy. When I have done the engineering, I discuss with him. I have many answers which I don't have. He has it. You Ugandans are blessed to have such Mzee with you who cares for each and every Ugandan population. He is not the leader of Uganda, he is the leader of Africa. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency persistently encouraged me to put this project here. Yes, many of you abasinga tebakimanyi Museveni is highly respected. Highly respected. Highly respected. Around the globe. Yes. Highly respected. Kati omusajja adayogera oyo. Ali worth over $1 billion. Nagaga. Binyonkondo. Temugezangako kujerega abantu be muta interfacing nga nabo. Okiwulira? Nze nkugambye mu Uganda muno tewali muntu munene gusiikanangako. Ne Mwami Museveni ali exception. Waliwo bembeera nabo ne ngamba ayi Mukama obudde bwange nnyononye bwaki. Ngamu aga Katonda mugule sawa namba gy'omaze naye tewali kintu teeka we gy'ogenze naye mu bwongo. Toyina ky'omugjeeko. Nenga titles zonna azine zigule kuba azina zonna. Nothing ali empty. Ngali? Empty. Omuntu ali empty aba yatuuka atya? Ensi yafa. Ensi yakola ki? Yaggwawo. Ensi bw'efa abantu abalina okubeera abalonzi ate be balondebwa. Abalonzi? Omulonzi n'alondebwa akulembere? Yes. Yali badde omulonzi? Well, Mwami Museveni yono gwe badde yogerako. Twasirika. Kye twakola twasirika. Nibateekako abantu Professor Rule Kimanyani abantu abali bava Bulaaya bajja muniri fe abali mu sikola tuwana nibateeka ebbali netusirika kale naye anini kavuewo nsonga z'abavandimwe Gashumba azaalibwa Masaka Lunyalwa Lwabiraka tamanyi Lunyalwanda Lwabiraka olira mbawulira naye si kika kya mmese oba njeru oba yabitanga ekwate mmese sorry si kika kya kapa oba yabitanga oba njeru ekwate mmese Bagashumba be Masaka Lunyalwa Lwabiraka lelelele be bajjewo okusosolebwa kw'Abanyarwanda mu kimu Uganda kireletinga ne Museveni otegera ndowooza so omuntu yenna underestimating President Yoweri Museveni abatamumanyi
abatamumanyi ovanga ku muntu awuliriza buli omu n'asonyiwa n'abaali baagala omutuusaako obulabe aga mujje very rare kati oli n'agamba kasaanidde kati wabempulira nti kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabangi nze ngamba bwe nti kanoonye kalunde no nze ngamba bwe nti kanoonye owulira kalonde kakuume olumala okukakuuma genda waka wenywere walagiwo n'embizi weebake kyoyogerako protestive vote eriya kyebaga batya kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabangi bwe bakabba nywa walagiwo lyembiziyo weebake kubanga bano abasajja bajja kuyoola ekyali etanzania tisooka kubeerawo wano ekyokubiri tebakulimba gwampuliriza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 nti waliyo omubaka alwanirira gwe omubaka yerwanirira ye ne famire ye gwe raba nakuyoola baawo oba mutabani we yagenda okubonabona mu kkomera Olivia aliwa Otai ali mu kkomera mukyala wa babi aliwa mukyala babi sorry babi aliwa obadde yagala aline mu kkomera aliwa kafumba toke kungu oli musiraamu nyinza okuwa amagezi ku busiraamu nze bano mbeera nabo tewali mubaka yagenze mu kalulu nti aze kulwanirira nnaku yo banoonya mirimu kyovola tekibangawo mu historia ya Uganda super abnormal numbers ez'abantu abagala obubaka bangi baba eyasulanga waliwo gwe mmanyi yasulanga mu ntebe za sister we ekawempe wano ng'asula mu ntebe nga kapa kati mubaka yakabeera mu parliament ndoze ebisanja 3 ayina petrol stations ayina apartments naggaga fugge yafuna sente mu byobufuzi yeeyirawo omubiri mwe temwebuuza omuntu ateeka atya akawumbi mu campaigns aba agenda kajjayo atya n'ekirala nkiddamu mulonde abaana bammwe azaala ekibi akiwongerera bw'ozaala abasiru tosikisa wa neighbor omuntu ava atya gy'avudde mwezi gumu 2-3 mwe bannakitundu ne mumuwa akalulu ne bw'aba ayogera ne Katonda mumuwa mutya akalulu temulina baana bammwe ekirala tolonda kala londa muntu londa ki tolonda kala londa muntu owulira londa muki muntu kubanga experience tugirabye mulonda abaana bammwe ekya temulonda ddiini waliwo gye nabadde mbono wa ddiini yaffe stupid tuweereza muntu Mecca oba Roma musindika muntu mu parliament si bya ddiini bwe tuba tusindika muntu Mecca tujja kuweereza kungu bwe tuba tusindika muntu Vatican gashumba waali kubanga mu katoliki kubera bya bukatoliki yes nebino bya bwongo na gwanga ono munaffe ddiini yaffe yemu Gasiya nkulaakulana ki gy'aleese mu kitundu for the last 20 years ekya temulondo omubaka asusiza ebisanja 2 ebisanja 2 bimala kikyagenda okukola mu kisanja ekirala ekyamulema mu bisanja 2 buli asusa ebisanja 2 tebamuzza gwe nobeera omubaka for 2 terms emyaka 10 naye nga ku kyalo tekuliiko wadde katapu k'amazzi wadde ka project kewaleetayo nti oba akasomero wakateekayo mu myaka 10 kikyagenda okuwa aze mumwongere emyaka emirala 5 yatereere and I can assure you ne bwe mugimuwa era 2031 ajja kujjayo ki empapula kino nkikugamba I have friends mu Nuupu kyagula nnyo tumanyiganye lwakuba twafuna obutakwatagana byabufuzi mukwano gwo yes mwami Kyagulanyi mukwano gwo simanyi oba akyali nenga mwali nali mbaddeko mu maka ge yali ampise for breakfast nange waka yali abaddeyo owulira Kyagulanyi oyo what happened to your friendship Dr. Kiza Besigye my number 1 simanyi mirundi emeka gye noonya kyayiwe Dr. Kiza Besigye yajja okulambula taata wange nga mulwadde Dr. Kiza Besigye yazika kitange nandala mafaabi tumanyiganye bulungi ne namba yange ajja neye njiina je no muntu same thing Munyagwa he is a brother era nze singa wabaddeewo nti Yoweri Museveni mbadde nonda Munyagwa odolonda Munyagwa common man is ki common man's party buli omu kulya ebyofuzi kulya kulya tibakulimba obeera otya kyo wagidde gavumenti emyaka 4 nengo osula njala
ebyobufuzi kulya jagala kuzanyira honorable kulya ebyobufuzi kola ki ababaka bagenda mu parliament kulya alidde ebisanja bibiri bimumala twagala nkulakulana jagala ku honorable Mpuga, but before I do that honorable mugana wange muna Democratic Party deputy president or vice president honorable Mbidde agambye kwali agoberera greetings to my brother or Mr. Gashumba muvandimwe angambye ali mukufefeta kalubwekula akanonye agenze kuchikirira beyo nze sina constituency wange muntu wa bulijjo tebabalimba mulekerawo okukyamukirira era olunaku lw'okulonda sooka okwate peni mulaba penalty zino ze bakuba mu World Cup finals nga timu zilemaganye buli muntu agenda okuba penalty basooka na kusaba sala sooka okwate peni eno atona kuba kalulu osabe sala ogambe ono mutuufu bw'oba oyagala emirembe mu ggwanga muno ye first gain Londa Yoweri Kaguta Museveni ekirala ogwayogedde ku miti momwe n'abantu abali Kalungu n'enkya tugenda kufuna ye mwanyi endala enkya mukeere waka mulime mwanyi ekibiina kyo kina kubeera mwanyi obeeremu n'akasente ekiddamu abantu abali mu Kalungu bannange abankubidde nga muli Luweero waliwo abankubidde nga bali Kapucholwa Lakai charity begins at home atandikira uwo waka I was shocked kungu abantu batwale mwanyi kitegeeza abantu beetaaga obukulembeze obubasakira kati kambuze emwanyi ze nalese zange no kugenda wabanene mu government nembaga banange tusaba kuki I'm imagining singa mwali nga abantu 10 oba 2 abasaka bwe batiri ekitundu singa abantu batole mwanyi zenkanawa tuli mu kuzimba essomero linasomera balita St Francis Villa Maria Primary School nabawayo obusawo bwa cement 10 omukyala akulira akakiika akazimbi n'agamba nti buli muntu yalizadde omwana nga Gashumba nti buli ssomero lyali badde omwana nga Gashumba ne muza why ti abantu abasomera muno buli omu ne bwaleeta akasawo kamu essomero lizimbwa okitegeera by the way toyina kubeera na titles zino kukwanira ekitundu kyonna kyoli osobola tayebwa abo balaba Banita Mongo mikwano gyange but I've disagreed with them kibayita omuntu tudisagreeinga nenga ati waliwo fene ekikola kyekikugatta kyenda noonyeza Mpuuga ne Seggona n'otabafuna ne sibafuna ne mbagamba okay mwe muli mu Nuupu nze mpagira General MK but there is a foundation eyitibwa Buganda tukola ki etugatta good Kato jambo we bali kuoli Mika Kato good morning I am Mugerwa Yusuf from Buwana Jalia City we alive manyawo Jalia City ya mukwano gwange Nsibambi eriwa kulwe Masaka Nsibambi akyali mubaka mulungi ya Nsibambi Nsibambi Yusufu Jalia City hotel ki Jalia City it's a petrol station waliwo ne Kamini Resort onywawo ka coffee ne weyongera maaso abadde mulwadde ne yakomyewo bambi tumwagaliza okusuka obulungi